era ntwala akakisa kano okukubiriza buli oyo yenna eyeetaaga oba ayagala oba eyeegwanyiza ekifo kyonna ku ddaala lyonna mu kibiina nti kano ke kaseera tandika okwenyigira mu activities z'ekibiina. Awo nno obulamu bukwanguyire, embeera ereme kukwatira wabweru. Preserving public decency and preventing offences against public order in public places and preventing damage to property of the government and the council. Again, Regulation 15, one of our responsibilities as a district council is to assist the government to preserve the environment through protecting of forests, wetlands, lake shores. Egamba nti wetuba tetukutte bulungi nsonga z'eggwanga wagenda kubeerawo obutabanguko mu maaso eyo oba a danger of instability, wayinza okubeerawo obutabanguko mu maaso. Kakati ffe tukkiriza nti buvunaanyizibwa bw'abakulembeze ku ddaala lyonna okuluŋŋamya abo be bakulembera. Bino ebintu tubadde tubikola, tubadde basaale nnyo mu kubeera nga tuleeta enkolagana models ez'enkolagana ez'enjawulo. Bwe tuba nga twagala okusikowalinga nga opposition kwe kwegatta, naye ate si kwegatta okwa kamera nti mwegasse just for just abantu babalabe, kye tuyita political grandstanding. Tulowooza nti walina okubeerawo plan. Ssemateeka w'ekibiina kya Democratic Party alambika bulungi ebisaanizo omuntu byalina okubeera nabyo wabanga akwalifayinga obanga asaanira olwo naalyoka asaanire okwesimbawo ku kifo kyonna ekyobukulembeze mu kibiina kya Democratic Party. Now, ku kifo kya President General oba Ssenkaggale n'omumyuka we n'ekifo kya Secretary General, olw'okubanga nti ebyo ebifo bya nkizo n'ebifo ebirala, olw'okubanga nti ebyo ebifo bya nkizo nnyo, abaabaga ssemateeka baakiraba nti kiba kirungi omuntu okukulembera ekibiina wakiri ng'abaddeko mu kibiina emyaka 10 ate nga tabaddeemu bubeezi naye ng'abaddemu nga n'emirimu gy'ekibiina agikola nga n'obuvunaanyizibwa bwe abukola nga mmemba w'ekibiina. Emyaka 10 n'okugenda waggulu. Mpozi ne ssente ezo ze basaba ez'okwewandiisa, ate ng'ezo ssente zisalibwabo akakiiko ak'oku ntikko oba kayite National Executive Committee. Thank you. Anange gera ku bakulembeze okubeera nga tetwogerezeganya. Wano juzi Guild President we Makerere yeekuba ekifaananyi, yafuna ekifaananyi ne mukulembeze w'eggwanga, naye ekyo bafuutu soldiers bayomba nnyo era ne basaba taata we asasulire ekibi kya mwana we kyakoze nti alekulire. Bafuutu soldiers abamu baali basaba we batyo. Kakati buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okubeera nga tuluŋŋamya abo be tukulembera. Era nze nkikkiriza bulungi nti omuntu bagenda okumuwa obuvunaanyizibwa okukulembera abantu nga bamwesize era bamuwanika abantu bennyini ne bamuteeka mu position nti asobola okulaba ebyo bano bakulembera oba oliawo olusi bye baba tebanabakola ki kulaba. Nabwe ekyo si kya buvunaanyizibwa omukulembeze ate okubeera nga akulemberwa abo baalina okukulembera. Ffe ng'abakulembeze tulina okukola position yaffe erina kubeera nga eri clear. Otherwise we tutakikola ekyo tetugenda kukwatagana kubanga buli omu abeera ne opinion ye. Bwe tuba nga twagala okusikowalinga nga opposition kwe kwegatta
naye ate si kwegatta okwa kamera nti mwegasse just for just abantu babalabe kye tuyita political grandstanding. Tulowooza nti walina okubeerawo pulaani. Ate DP bino ebintu tubadde tubikola, tubadde basaale nnyo mu kubeera nga tuleeta enkolagana models ez'enkolagana ez'enjawulo. Tulowooza nti mu kaseera kano we tuba twagala okukola obulungi mu kulonda okujja ng'abali ku ludda oluwabula gavumenti, tulina okwegatta. Enjawukana zaffe tulina okuziteeka ku mabbali, twegatte, then tugende mu kalulu kano naye nga tussa kimu. Bannaffe abamu bagamba nti bo bagenda mu protest vote. Content eri mu protest vote sigimanyi, saagala kuginnyonnyola. Naye we tufuna akakisa ne twegatta ne twogerezeganya, oba oli awo tusobola okutegeera, then ne tugenda mu kalulu naye nga tugenzeemu mu direction emu. Neyanziza y'ensonga ya buli bwenguzi njogeddeko, obutabanguko mu byobufuzi wa political violence. Now, political violence eno ebiseera ebisinga obungi ejja olw'abakulembeze okulemererwa okubeera nga balungamya abagoberezi baabwe. Weewaawo ekisaawe kye tulimu tetusobola kugamba nti waliwo obwenkanya. Ekisaawe kye tulimu tetusobola kugamba nti waliwo obwenkanya. Naye wadde mu mbeera bweti, nze ndowooza nti tetulemangako ng'abakulembeze okubeera n'akaseera konna we tunaalemererwa okwogerezeganya ng'abakulembeze. We tutakikola ekyo tetugenda kufuna solution. So abakulembeze bonna gye bali, ab'ebibiina byonna, mbasaba nti ke kaseera tutandike okutwala ensonga y'okwogerezeganya nga nkulu nnyo, kubanga ekyo kyokka kye tusigazza okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. Tetusobola kugenda mu nsiko nti tugende tulwane, ensiko nazo zaggwawo. Tetusobola kukozesa butabanguko kuleeta nkyukakyuka. Obulamu bw'abantu tubuvaluinga. Obutabanguko buli bwe bubeerawo abantu bangi nnyo bafa. Nabwe kityo ffe ng'ekibiina kya DP tudda ku mulamwa ku nnono yaffe ey'okubeera nga twogerezeganya. Kuva dda ekibiina kya DP kyogerezeganya n'abo be kitakkaanya nabo, kubanga tulowooza nti okwogerezeganya kye kirungi. Kambawo ekyokulabirako, senga waliwo okwogerezeganya wakati wa Dr. Obote ne Ssekabaka, abantu tebandifudde. Oba oliawo n'ekizibu kye tulimu essaawa zino tekyandibaddewo, kubanga ebizibu ebisinga obungi bisiteminga crisis eyo yaliwo. Naawe ffe ng'eggwanga tulowooza nti tulina okwogerezeganya, kubanga tuli eggwanga eriri unique. Tuli eggwanga eririmu amawanga agasukka mu 65, nga tulina cultures za njawulo, buli ggwanga ne culture yaayo, nga tuli mu direction ya njawulo, ennimi za njawulo, naye tulina okubeera ffenna awamu, kubanga twesanga nga tulina okubeera awamu. Nabwe kityo tetulina kyakusalawo kirala okuggyako okutema empenda bukya bwe tubeerawo ffenna. Ekyo tukikola tutya? Nga twogerezeganya. Bannange neyanzizza, nga waliwo ekibuuzo kankiddemu